Nkulamusizaako mukwano gwange najo sinzo bango otuliza ebale kwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Waliwo wakati walabisewo okukontana kw'ebigambo wakati wa Minister of Defence Aboth saako ne General Muhoozi Kainerugaba okukosa n'omwogezi w'amagye Felix Kulayigye walabisewo okukontana kw'ebigambo. Jukira olunaku olw'eggulu bavuddeyo ne batutegeeza Felix Kulayigye saako ne Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force nga bwe badeployinze amagye mu ggwanga erya South Sudan ng'era ensonga zino zibawadde wammanga. Naye nga sinnazikuba oli ku UG Update TV kosinzo bango otuuliza gwatanatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko osobole okuba nga otwegattako mukwano gwange gwali eyampuliriza. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo. Musiibye mutya olunaku olwaleero? Naye tetulabiseeko naye tufunyeemu okutaataganyizibwa kw'ebyuma naye munaatusonyiwamu kasita tukomyewo okubaweereza. Tukimanyi bulungi nnyo nti olunaku olw'eggulu ng'e twabaweereza nga nabalaze akatambi General Muhoozi Kainerugaba ke yatadde ku mukutu gwe ogwa Twitter ng'alaga nti eggye erya UPDF lideployingiddwa era lyakatuuka ku kisaawe eri mu kibuga Juba ng'era omulimu gwe ligenda okukola kwe kuuma ekibuga Juba saako n'omukulembeze w'eggwanga eryo Salva Kiir. Kaakati waliwo okukontana okubaddewo. Aboth wayitiddwa mu Parliament okunnyonnyola zino ensonga. Abyeganye n'agamba nti tebana deployinga amagye ga UPDF Juba mu South Sudan okusobola okulaba nga batebenkeza eddembe. Babyeganye gwe mukwano gwange ali eyampuliriza newankubadde n'omwogezi w'amagye Felix Kulayigye yavuddeyo olunaku olw'eggulu n'akirambika bulungi nnyo nga bamaze okudeployinga amagye eri mu Juba gasobole okuba nga gakuuma airport saako n'ekibuga ne President wa South Sudan. Kaakati ebirabiseewo birabise okukontana bagamba babyeganye tibo tebanasindikako mazzi ga UPDF mu Cuba. Kaakati twebuuza akatambi Chief of Defence Force ke yatadde n'ateera eggwanga kabadde kategeeza ki gwe mukwano gwange ali eyampuliriza? Tukimanyi bulungi Muhoozi luvannyumako yagenda n'ayita media houses zonna bonna n'abagamba nti ayifunye agenda kubanga editing amawulire gonna mu woofiisi ye. Kati twebuuza ye ekyuma tekikola ku editi we kulaga information gy'aba agenda ku spreading eri eggwanga gwali eyampuliriza. Jjukira nti nno olutalo luno oluli mu South Sudan lweyongera kukula buli lukya oluvannyuma lwa agreement ezaakolebwa peace agreements ezaakolebwa wakati wa Vice President Salva Machar saako ne President w'eggwanga lino Salva Kiir gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Era twalabiddwako oluvannyuma lwa General okufiira mu helicopter eyakoleddwako obulumbaganyi n'akabinja k'abavubuka akagenda mu maaso n'okuwakanya President ono wa South Sudan aliko gwe mukwano gwange ali eyo. Embeera tennaba kubanga etebenkebwa era conflicts zikyagenda mu maaso. Embeera ekyali yakazigizigi era walabiseewo ebitongole ebirwanira eddembe ly'obuntu nga bigenda mu maaso n'okwogera ku nsonga eno at least bafune peaceful talks wakati wa Vice President ne President. Kino nno kyaviirako kyava ku President okubanga bamukwata ne Vice President okumusiba mu kkomera era ne kiggulawo olutalo senziggu mu ggwanga erya South Sudan. Olunaku olw'eggulu twalabyeko Donald Trump ng'agezaako okugamba nti nno olunani staffs bagende mu maaso n'okubanga bayamuka eggwanga eryo nga balyabulira kubanga bo ng'eggwanga erya Amerika tebagenda kuddamu kutwala buyambi saavisi wadde n'emu mu ggwanga eryo erya South Sudan gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Embeera bwetyo yabadde gwe mukwano gwange olunaku olw'eggulu era twagibawadde naye ebirabiseewo amagye ge tubadde tumanyi agasindikiddwa mu South Sudan okutebenkeza emirembe era mwenna mwakomentinze nga mubasabira temumanyi oba banaakomawo kubanga guli omulundi tetwalaba muntu n'omu eyakomawo bazza mirambo. Kati ku luno tubadde tulinze tulabe ekiddirira naye amawulire agava mu nkuubo okuva eri Minister owa Defence Aboth agamba nti nobo tebanadeployingako magye gaabwe mu ggwanga erya South Sudan era byonna ebyo byemwogera mubasibako matugambuzi kubaliisango. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza olowooza otya ku nsonga eno? Gwe mukwano gwange olowooza ki ekituufu? Baabasindise tebaabasindise? Ku Muhoozi ne Kulayigye saako ne Aboth ani mutuufu ku bano bonna? Kubanga Muhoozi Kainerugaba ye Chief of Defence Force wa UPDF. Felix Kulayigye ye mwogezi ye spokesperson w'eggye lino erya Uganda People's Defence. Ate Aboth Minister ye Minister of Defence mu kitongole kino. Kati golowooza otya ku nsonga eno?
kambalekera obubaka awo ne mbaniriza mu comment section mugende maaso no commentinga mbagala nnyo oli ku Yugi Update TV kusinzira okuba ng'otuuliza gwe omukwano gwange yenna ali eyo gwe nagambye agala otweyungako agala okweyunga ku channel eno kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okoonene mukadde temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko ate buli wo subscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba ng'okifuna gwe omukwano gwange leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, namwe abali mu Ndwani Kenya, Nalekani, Menyani, namwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo so muna batajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jjangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga abalikinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Eyo ennamba y'essimu gye mbateereddaawo ya nooti 726 nooti emu 67994. Eyo ennamba ya WhatsApp eri mu kimyufu ye nnamba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe omukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo ennamba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo gwe mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M15,000 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogwogenda okuwa gwogenda ottiikinga gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino newankubadde obwavu babubalumizza mutya totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono wabula saasira ku ggwanga lyo osaasire ne ku zadde lyo osaasire ne ku future weenaabeera lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo batabakwatako nga tebikwatako naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe omukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna bali ku Yugi Update TV ogenda mu maaso n'okusharinga information eno baganda baffe beebeereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga babeere nga batambulira ku mazima nga bayimirira ku mazima nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Gwe atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso
Mubagalizo subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbagaliza olunaku olulungi mubale kwekumira ku Yugi Update TV mubatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga mbagala nnyo era mweraba.